eri mutera kukola Afrika kandi abatakutte naye naye kiraba director yatuuse asumanje okusobola okulaba nga yaniriza obukungu baba abatuuse for the 6th March 2026 by the Board of Governors of Excel Vocational Training Center. On this 13th graduation, I declare the ceremony officially open. Forgotten my country. I am privileged to present to you this report about Excel Vocational Training Center on this day of 6th March 2026 during our 13th graduation ceremony. As we are celebrating 20 years. We are located in Kalule Village, Kalule Parish, Nyimbwa Sub-County, Luwelo District, and those are 24 kilometers along Kampala Gulu Road. Our motto is excellent skills for life, as you have observed when you were trying to visit the campus. And our mission is to produce job creators rather than job seekers in a bid to eradicate poverty among the Ugandans. The school vision is to have self-reliant citizens using resources at their disposal. Our core values: patriotism, discipline, teamwork, integrity, and the other candidates were absent and unsuccessful in the consecutive years. The school have co-curricular activities: football, netball, athletics. We have music, dance, and drama, and our guest of honor. You are going to be entertained by our students. They are ready. You are going to see where talent begins from. We have our board of governors. The current board of governors were appointed last year, and it comprises of 7 members as listed. Omulangira Nachibinge Ivan, the chairperson, Mr. Jombwe Fred, Madame Nasoro Regina, Mr. Chambade Mutwaribu, Mr. Kasibante Abubeka, Mr. Chaze Asman, and Madame Najuma Jamira. The institute is managed by 71 employees, that is administration, teaching, and supporting staff, working hand in hand with the board of governors. These are our achievements, our dear guest of honor. Because it's important for us to know that our achievements and some challenges which are challenging us. The institute has attained a piece of land within Kalule village where we have constructed well-fenced boys' hostels or dormitories. The institute has managed to put up more permanent structures like workshops and classes. We have also managed to sensitize the nation about the technical and vocational education. Graduates, Honorable Minister, abaana abo bagenda okutikkirwa leero nawe boogedde si be baali badde batikkirwa bokka, ne tulina muno okusomooza okulala kwa ministry erwawo obumu okufulumya ebigezo. Katulina abaana 140 abatasobodde kugraduatinga wano kubanga ebigezo byabwe tebinnafuluma. Kitegeeza omwana badde ayagala okwa upgrading ogenda ku university kuba abasinga mu bano ba diplomas
abatasobodde leero kati ayagala okugenda ku university okujoyininga university mu April oba yali ayagala okujoyininga mu January oba January intake tebasobodde kubanga waliwo delay. Tusaba ebigezo bino byanguwe okufuluma. Olaba aba P7 emitwalo 8 babimakinga mu myezi 2 ne beera nga bifulumye. Naye ffenna mu Uganda nga bakola vocation tetuweza na mitwalo 10. Nolwekyo ekyo kyakusomoza kinene. Abayizi bano babadde n'empisa. Nsaba bannange tubakubireko mu ngalo babadde n'empisa. Fe abatalina mpisa wano mbabuulira abazadde mwenna abali wano omwana g'omulaba wano ng'amaze ku excel okkiriza nti abadde alina empisa. Ne bwe buuza nti atalina mpisa ku excel tumukola tutya? Tumugoba. Ffe twagala kuteekateeka abaana ba mugaso mu ggwanga. Abazadde era njagala kubasaba tubategekera abaana bano bulungi nga twongereza we muba tuweeredde. Bwe bamala okuva ate gye tuli ne mubaleka ne bonooneka. Mubagoberere nnyo. Omwana okusala ekigooli kyangwe si kye kimufuula okuba nga mugezi. Era ntera nnyo okugamba abantu omwana asaze enviiri ezifaanagana n'ez'abayaayi najjewo ng'alina kye yeetaaga n'omulala ng'asaze enviiri ennungi ani gw'osooka okwaniriza. Mulwane nnyo. Abaana baffe abamu bali mu kubonaabona mu nsi naye benteekateeka abazadde gye twakola. Eri omuzadde eyatuleetera omwana okumuwandiisa ne tumugamba muzadde tetugenda kuwandiika mwana woyo. Muzadde n'akyuka n'amugamba nga tumugamba olw'enviiri n'amugamba olabi saakugamba lwaki nawe tosalako nviiri. Kati ng'omuzadde alinga yali mu kwegalira ki eyo nsobi. Omuzadde oluzaalo lwo lugenda kukusala okaabe ng'omwana ono tewamutegeka kuva wansi. Lwana nnyo olabe nti omwana omuteekako amaanyi. Emyaka gye balimu mizibu. Mukimanyi nti bamanyi mbu bategeera nnyo ffe okutusinga. Wano olina okulwanira ennyo okutuusa naye lwakitegeera nti bye nali nkola tibyali bituufu. Naye bw'otyolaga omwana nti omwagala ate n'otamuteekateeka obeera omusse. Kale ensonga y'okuteekateeka abaana nkulu. Mwatandise okulaba n'abaana ku social media nga baseka nga bajeguza nga bazina nga baselebratinga because waliwo bagambye nti afudde nga wakibiina kyatawagira mu byobufuzi. Mu buwangwa wano waliwo omuntu asanyukira afudde. Kitegeeza abaana batugendako. Nze wange ne bwe walina emyaka 3 nze kitaawo toyogere nange tombuuza ng'oyimiridde okutuusa nga gwonzadde ne watolinzaala nsigala ndi ki? Abazadde muteeketeeka abaana. Ekyo nkiremerako. Mugenda ne bwebatuleetera ng'omwana omanyi bakamusiba emirundi 3 nga mubbi n'omuleeta mu banne n'abajojobya. Ffe bwe tumukwata tumutwala ku poliisi. Omubbi essomero si lye limala ensonga ze. Omubbi tumutwala wa? Kubanga mubbi wamuleeta omanyi. Abalala abaana bamwe babagumye mu masomero ag'enjawulo nga banywa enjaga ng'omutuleetera era naffe tumugoba. Tetutunka n'oyo agenda kwonoona abaana b'abalala. Ndowooza teyaffe tetutunuulidde muzadde nti oba osasula. Ekyo si kyekikulu. Era nze ŋŋamba nnyo abazadde n'abaana tutikira mulundi gwa 13. Abaasookera ddala tetumanyi ne gye baagenda. Baasoma ne bagenda ne bamaliza kati bali mirimu gyabwe bakola tebakyalaba. Kanzeemu chairman wa board kyayogedde. Bw'otuwa wano omuyizi ng'abadde wa P7 ebbaluwa gy'afuna wano ebeera equivalent oba yenkanankana n'omuntu atudde senior 4. Ekyo tukikwate bulungi.
wane baluwa omuyizi gyafuna nga bali wa P7 bwe bayita aba senior 4 naye agenda baba benkana. Kati ate enjawulo ffe gye tulina obaffe aba alina omulimu olwa senior 4 oluzungu nga talina mulimu. Bw'oba ojja nga oli wa senior 4 ebbaluwa gy'ofuna wano ekutwala ku ddala ya senior 6. Kitegeeza owa P7 wano wakola certificate esooka n'akola ey'okubiri ng'alumbye 6 ekivaamu university ng'agenda akola degree esooka ey'okubiri akola PhD. Gw'ofa ki okufaafaagana n'omwana ng'omupika agenda asoma oluzungu bakugamba nti abazungu ewaabwe basoma mu Luganda oba mu Lusoga? Oli mukuluma oluluma lwaki? Omuchina asoma mu China, omuzungu mu Luzungu, omufalansa mu Lufalansa. Mubasinga kola byamaanyi. Mwabasoma oluzungu kumwenda nasobola okukola oluwaji lw'eggaali. Temulina kye muli naye tuddeyo ku nnimi zaffe. Era omuntu ne bw'oyogera oti oluzungu tonimba nti osobola okutegeera ng'olulimi lwo. Mbadde njogera ne ba staafu bange ne bagamba director ateekako ettaayi ne bagamba ettaayi njiwalana kubanga yensiga embi eyajja mu Uganda buli asomako kataayi kateeka mu bulago talina na mulimu akeera n'atambula kataayi keewuuba asiibye enjala ettaayi yeewuuba. Eggwanga lyaffe eno ensi yaffe tetugenda givaamu nkiddamu eno ensi yaffe. Njagala babuulira atuddeawo kyuka tunuulira muno ku mutwe mutunule ku mitwe gya bannammwe fe abaasoma enviiri aja emitwe gyonna gyonna kapito waffe ezo bizinensi mitwe gyammwe ng'otugamba nti emirimu mu Uganda tugikola ki? Bale emitwe egiri wano waliwo okutagenze mu saaluuni bwe mwagenzeyo timwasasudde bwe mwasasudde tebafunye sente. Mu Uganda temuli mirimu. Mirimu wegiri lwakuba tetumanyi wegiri. Ddamu otunuulire munno aneze tayambadde fabye byalaani kati tetwabambaza gye mwagula engoye timwasasulayo sente kati bwe wasasulayo ffe kale ng'abatunzi ate zaffe wazino n'otya twazikugyako naye ng'ate bwe tolina ngeri ki gy'osobola situggyako. Bwe nkuguza olugoye nindira mu saaluuni bwe nzija mu saaluuni yo n'onkolako nange kankulindire mu galagi yange nkuwe sente nange ojja ozimpe. Mutera okumpula ku leediyo mbabuuza nti gwensi ekwagalako ki? Wano tuddekawo n'olowooza nti ensi nakyekwagalako? Ensi oba tena kyekwagalako omugaso gwe teguliwo. Fuba olabe ng'ensi ekunoonya mu bifo ky'okubeera bw'ogoba ensi. Bamakanika ensi ebanoonya wetwogerera wano wetunaamaliriza nga waliwo emmotoka egaanye okuba serefu bagenda kwegayira makanika nyamba kwogenda okumwe bane makanika wanaaliwa abaana b'ekiseera mujja munyambe kubanga tiko beetaaga bwe bakwetaagako ki? Tugamba obwavu butuluma kituufu. Obwavu butuluma lwa nsonga endowooza embi ejja mu mitima gyaffe endowooza y'obwavu. Endowooza ennungi ejja mu mitima gyaffe y'endowooza y'obugagga. Endowooza y'obwavu bwe weegomba endeku okola dduuka lya ndeku nga teteri azaagala. Kitegeeza gwe naye onoonye sente ogula endeku ze weeteekerawo. Naye endowooza y'ekigagga bw'otandika okulowooza olowooza community ekyeyagala ne kuwagira n'okola amagoba. Nolwekyo njagala kubasaba tulowooze byakukola ebitugattako naye nga si byakugenda kwegayirya gundi mpa omulimo. Omwana w'ekiseera wajjeewuwo okusoma ng'obalyafulo bw'ayogedde anoonya kapito kubanga byesoma biri practical. Ebikulema nze nankutadde omuzadde gw'ogamba omwana n'omutuleetera n'otugamba omwana wange ono amagezi gaagaana
naye njagala asoma obwamakanika bw'emmotoka abatuwuliriza abalonda njagala tweddemu ekibuuzo omuzadde okkiriza nti amagezi g'omwana wo matono oyagadde ayinga okukanika emmotoka bwanambalo gikanika gwe omugezi ennyo n'otuulamu totuulemu otuulamu kakati ani alina ekizibu Uganda nambo n'ogimalawo nze sijja kuli olubuto lunnuma kubanga mu nsawo temuli kifi kyasobola kyokka mugenze mu kifo ekinene naye nga ekifi kyasobola please tukole tusome siteri bulamu bunyuma nga kubanga mu nsawo olinamu akantu abayizi b'ekiseera bava okuyimba bagambye nti obulamu bunyuma bulinga omugato guliko ki obulamu bunyuma nga muli mu nsawo okwata muvaamu akaki tukole nnyo kyensembyayo babawola bayizi mmwe abamaliza leero muli kulooni muzadde weyerekereza buli kimu n'azikuwa buli kimu n'abuwa sukaali n'alema okwambala ne bamuvuma ku kyalo olw'okubeera gwe jjukira omuzaddewo jjukira oyo ayimiridde naawe tukusuubira naawe okuyimirira n'abalala obawanirire Uganda ejja kutambula nga tukola akajegere musasule tomuwa ssente naye musasule ng'otuukiriza ekyo kye yalwanirira okulaba nti okituukako amazima leero okituuseeko mukama mulungi Mrs. Mwanje, your beautiful wife and supporter, your engine, dear Board of Trustees, the partners of this school, the principal and the staff, distinguished leaders, our dear political leaders who are here present, our cultural leaders, our religious leaders, our dear parents, our graduates, the media fraternity, ladies and gentlemen. My name is Mugasa Grace Mary Omunyoro Rugahoima. By the grace of God, I'm an ex-official member of Parliament, but a Minister of State for Public Service, the former mayor of Hoima Municipality. I'm quite honored today to stand before you on behalf of the Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, Thomas Kayebwa, who delegated me to officiate on this graduation ceremony of Excel Vocational Institute. Musobola kulira olunyoro oluganda nyewe nguluwulira kyokka tinsobola kulubaza balita olunyoro nanye nkimanyire mu kuluwulira timukusobola kulubaza abazaire mwegale kwerekereza esente mukaleeta abaana asomero mukama abaha omugisa abahereze n'abaana bayingi muzaale mukanye kanyongere kusiima Omuyoro Shafik oba Muganda Omuganda Shafik Omuyoro means chief omwami Omuyoro Shafik na mama omukyala we n'abandi boona bakwatanize nabo okuteekanizaho skilling Uganda. Kwenda kuwasiima neyanziza sebo. I tell you, gave a very powerful speech. Very powerful speech. The way you are thinking is like mine really, but yours is bigger. Yours is really bigger. I want to thank you so much. Kwenda kusiima abaana abayizire okusoma skilling. Abaana abamu bubakumala senior 4
okabagamba kugenda mu vocational school bagamba ngwegyo yabagwira ebizaamu oba yabanaku abaferiya abagwira ebizaamu kwenda kubasiima yinga bakomeremu omuhanda oguhikire abakugamba ng'ogwo omuhanda gw'abanaku abaavu abatalina ssente tibamanyire gyebakufeerwa abaana bayinginga nnyo minisita owa public service abaana tuli worried basomere muno theory bakwija they are looking for white collar jobs bajoyina akatayi mwami mwanje agambireko akawalana akatayi every day enkaitono olubata neega olubegge okuseera white collar job abaana bagenzera mu mirimu balina emyaka 25 bali lugamu balina 60 kandi buli kiro Uganda abaana bakuzaalwa kandi abaana bakukula omukulembeze bunu wa Yoweri Kaguta Museveni habwokuba abaana babateire ebikatu. Our children are immunized. So if you check in the population of Uganda, the demography of Uganda, almost 60% are young people. That means we have to innovate to make sure all of us have space in the job space. So, ngenda kubasiima inyo abatwiremu okusomesa abaana ebintu by'emikono. Kandi Uganda bwire buno. In 2016, the President of the Republic of Uganda and Mama Janet Museveni, the First Lady, but at the same time, the Minister in charge of Education and Sports launched Skilling Uganda. That is why you can see in every region we have a presidential skilling hub. So I want to thank people like Mwami Mwanje and the family and all the partners for also kuongereza hali enteekaniza ya gavumenti. Mukumpulira? Am I communicating? Mukumpulira? Very good. But I know we are one people. Not so. Yes, we are. We are. Secondly, maybe sadly, I don't know. In Uganda these days, we have a new curriculum. This new curriculum is helping our young people okusomera omutwe theory bali tubaina na practical. Omwana bakugenda mu holiday akwija n'agamba mama mpereza yakasente kwenda kola sabuni, kwenda kola ebisigo. Bakola ebintu already when they are still in school. I think we wasted time okusoma Napoleon Bonaparte, the French Revolution, the Maji Rebellion, over for what? I even don't know. We spent a lot of time wasting it. Kusoma ebintu ebitaka tugasira. The bread marketing, you begin learning things in the West Indies as if you never be there. I think we wasted time. But I want to thank government. Muhate kintu bakietegereze ngo abana bakwetaka sente mu nsabo. Very important. Mami Mwanje, thank you very much for your very powerful and inspiring speech. You talked very well. Abasabire mali ko mwikala na nyoni nyekaguza. Some people approach me, Minister, tukusaba otereze milioni musanju kwa Romana here, so what? I cannot contribute to your death. I will never contribute to your death. I will never contribute to you blacking out your kidney, making you a sex slave, making you a surrogate mother in other countries. If you want to become a surrogate mother, you can do it here. You can do it here. Abana bakwatwala, bakwapima kilo, bakwapima akanyama, nibabatunda.
bakubatunda nga basilevu nibabanyawo pasipoti nibazibaserekaho nibabatulugunya nibabateera nibabasubyaho kyokka ng'omwana alina kutemba ennyonyi so what? So abaana tusalibwa political party esente zikutungwa iwe oziseruye. Obundi kuhura, sometimes I hear people saying that, you know, President Museveni has brought poverty. What did he buy from you and he didn't pay? What were you producing that President Museveni took and he didn't pay so that I can pay today? If we vote for someone else, maybe we will be rich. But the target is that we will be rich by looting. They will kill you before you loot. You will die. So let us work and work very hard. Because this country is for hustlers. Bananga as a woman, I want to thank this lady. Mchara Mwanje. Bananga. Are you not a hero? This lady, I have learned a lot today. Mr. Mwanje is a person with disability. But he has a very supportive wife. Abandi abakyala akoye nagamba nyo bya Mwanje nno. Bya Mwanje nno. But this woman, very beautiful as she is, I don't know, Mr. Mwanje, did you get an opportunity of seeing your wife? No. But you just touch. This woman is so beautiful. Even her face is beautiful, but also her heart. Because the way she's supporting this man, I was so amazed. Abakyala katugenda omumanyisa okusagika abanyoro abaami baitu omulingo bakalimu. Mr. Mwanje musajja mugayiga mugunda is a rich man. That means akoleka abantu abalinaho obulema. Abantu abalinaho obulema ng'obulema tibuli buteesobola. Okulemala amaiso takulola tiki ku maiso lemayo obwongo. Obwongo bwa Mwanje bukukola muno. Mukama akakuweereza extra brain, and he compensated for your eyes. Yes. Ayobekera byonna bulungi kyokka takabirolaka. Kyonka abandi bakumulolera kandi bamuponyera. Abantu abalina amaiso abiri, two eyes, 2 legs, 2 arms, 2 everything. What is our problem? It is possible that we can also become rich. And we can contribute towards this country. Today, we gather to celebrate a significant milestone in your journey. You've worked hard to earn this achievement, and it's a testament to your dedication and perseverance. As you stand here, you are not just recipients of a certificate, you are craftsmen and women, technicians and professionals ready to make your mark. Your vocational training has equipped you with practical skills, and it is time to put them to use. In Uganda's growing economy, your skills are in demand. Whether you are a chef, a mechanic, or an electrician, your expertise will contribute to the country's development. You are not just job seekers, you are job creators. As you venture out, remember, your skills are your power. Innovation and adaptability are the key. Keep learning, keep growing, give back to your community. It is just the beginning. Go out there and shine. Congratulations, graduates, and our dear parents plus this school upon this historic milestone for God and my country. Future Speaker, to write to the Ministry of ICT. Ministry of ICT, we shall apply for computers through that ministry, and I know they will donate them to this school. We are going to do that through the Right Honorable Deputy Speaker.
Then others like electricity extension and other subsidies for the needy students. I think, Mami Mwanje, you need to write a simple proposal to government so that they can subsidize your school. I know they will do it because it is doing a noble job for this country. They will do it. The Minister for Education is right now under the reform of rationalization, and the TVET Center is being created afresh. They are recruiting new people. I know the structures will be well done within like 1 month, and we will be able to have everything done timely. But you can write whatever your previous is and we'll take it. But in how way? Abanyoro na abanyoro kati kulinga abahoima. Abahoima muliyo mwebale. Mwebale munasomera hasomerenu. Kani mbona tugende waitu bunyoro. Tugambira abanyoro. Mukuru haliye somero enungi yomuntu murungi. Omuntu wakufaho n'abaana abatakwesogora. Omuntu wakufaho abaana bakangire P7. They are leaving nobody behind. And I'm going to bring people to learn from here, more especially people with disabilities. They should come and witness being a disabled. Having a disability does not mean you can't work. People are going to come here. You will inspire them. You will speak to them. I will even bring others and others and others. Until your school gets even more clients. May God bless you. Mbade mwizi wekise Vocation Training Center Bombo Kalule. Mbade nsoma welding and metal fabrication. Olugendo lubade luwanvu. Twebaza abasomesa baffe, twebaza director waffe. Twebaza okuba nga badde batuyisa bulungi, batusomeseza bulungi. Twebaza abasomesa baffe. Twebaza Mukama Katonda atuyisizza mu lugendo luno. Twebaza nebaza abazadde bange okusingira ddala maama wange ambeereddewo mu lugendo luno, nebaza jjajja wange, nebaza anko wange, nebaza bamama bange bonna okusingira ddala bamama bange bambeereddewo nnyo. Obukugu benfunye tugenda biteekamu, tugenda kukola ebintu bingi eb'enjawulo. Tusomesiddwa okukola enzigi, okukola obutanda obw'abalwadde, malwaliro. So twetaagamu ebyuma capital byonna tujja batubiteeka mu nkola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasibe mutya banyabo ne basebo. Tuli basanyufu nnyo okujja ku mukolo gwaffe. Amanya gange nze Namakula Huda nga mbadde nkola course tailoring. Nagigendamu nga njagala era olunamala ogisoma wano ku ssomero ne ngenda mu internship to the great store. Nenkola internship nemba nga nakuka mukola engoye z'abaana abawala, ba baby, abakazi, party dress, photoshoot dress, I can do it. Ntwala okwebaza tata wange Mukiibi Hussein mpereddeyo school fees okutuuka ne wano wentuusa nga nange ndi ku matikkira gano. Asasudde ebisale by'essomero obuteeganya. Nebaza mama wange Nakyemba Sharifa, nebaza baba wange Nabosa Arifat, nebaza bawa muganda wange Hajiyawe Edirisa, abamulamu wange. Kwebaza nnyo Hajiyawe Edirisa, siri kwerabira. Saba Allah akumpangalize atunda spare yawe gundi emengo mumuwagire. Tukola ebintu bingi nnyo saa bimalayo nebaza ne bapromota abampadde akakisa kano okuba nga nsobola okwogerako nammwe neyanzanya neyanzeega. Nze Nama Rosemary erinnya eryange nze Nama Rosemary nga ndi mwana w'e Kasanda. Mbadde nsoma course ya fashion and designing wano ku Excel Vocation Training Center. Excel ssomero ddungi, tulya bulungi, batulabirira bulungi, ate omuntu nga tolina mpisa ku Excel tosomerawo. Era ffenna be mulaba wano buli ayisigwa olaba alina akakofiira akalungi ng'akange abadde mwana wa mpisa nga yeeyisa bulungi.
nekirala director waffe mwami mulungi era buli ali eyo omwana ow'obuwala oli mulenzi newoba nga tokyali ng'oli myaka gyange oli muntu mukulu ekisa otwaniriza buli omu ate n'ekirala toddeyo n'ogamba nti ze nakoma mu P7 nakoma mu senior nedda mwena tubaaniriza era buli omu ekiti ky'ogwamu naffe mwetukwaniririza ne tukwongerako n'ekyo ky'oba obadde toyina ne tukwongerako. Kakati obukugu bwe nnina simanyi banyiza bukulaga wano nti oba nkulage kino oba kino. Gwegera bugezi bw'okola. Kyenkola ekisooka kya byonna tutunga engoye z'abagole, tutunga amasuuti, buli kika kya lugoye ky'omanyi tukitunga. Era ne buno budde ngenda va wano, for now I'm going to face the world because I have nothing to do. Naye kyenyinza ogamba nti bwe naba ntuse wabweru eyo baganda bange mikwano gyange na yenna sisobola muyisa bubi kuba kyemba nnina kyendaba nti kinyamba naye mba njagala akimanye era nga bwe mutulaba wano osobola okujja n'onneebuuzaako nenkuyamba mu ngeri yonna gye mba nsobodde. Ekyo director waffe kye yatuyigiriza nga ffe abaana be.